Atenderezwa gurumizwe oyitaffe Tonda na mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala kusindikira kitangala ndi kwagala kusindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ndi ddembe kusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti by'ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisuule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri Ssaalongo Kawagga ne maama Nakawagga abamanyikiddwa nga Archangel Ezekiel ne Methodist mu Runyaanyimbe saba tukole ekikoowe ekya Galaxy nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagala mw'otudde. Omwagala tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu. Nedda, ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe. Otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula owa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako abaagalwa emitonde eby'ekitangaala. Nze jjajjammwe Kawagga ne maama wammwe Nakawagga tubalamusaako wamu n'okwagala okutenkanika. Olunaku olwaleero tuyagala tubeere nga twogera ku nsonga ey'okubeera nga mutambulira mu kadde akaakaakati. Abaagalwa, muli kukola enkola ey'okusemvula mu lugendo lwammwe mu ngeri ey'obwangu mu lugendo lwammwe olw'amayimusibwa. Mukitegera abaagalwa? Era nga mweyongera okubeera nga mugattaganya amayengo ag'enkyukakyuka agabatambuza n'okubazza mu lugendo lwammwe olubatwala mu maaso mulimu gwammwe ogwabaleeta wano. Okubeera nga mutambulira mu kadde akaakaakati kibakkiriza okubeera nga muteeka essira ku ebyo eby'omuwendo eri mmwe. Kibayamba okusobola okubeera nga mwejja eri ebiwoggana wabweru wammwe ne muteeka essira eri ebyo eby'omuwendo. Ku lw'enkyukakyuka mu mayengo agagenda mu maaso, okubeera nga muteeka essira ku kadde akaakaakati kya muwendo nnyo nnyini ddala. Mukitegera? Abaagalwa, buli wabeerawo enkyukakyuka mu mayengo, amayengo gammwe oba ensi yammwe nayo ekyuka. N'etandika okubeera nga eyaniriza amayengo ag'emitendera gy'ensi eya waggulu. Kiba kitegeeza nti muba mwejjamu amayengo aga wansi ne mwaniriza amapya aga waggulu. Kino kibeera kikosa kyonna ekibeera kikukwatako mu bulamu bwo. Era y'ensonga lwaki kya muwendo okubeera ng'otambulira mu kadde akaakaakati. Amayengo aga waggulu gabaaniriza okubeera n'endaba empya mu buli mbeera yonna n'eriiso ey'obwarukenge eritudde mu liiso lyammwe erya waggulu. Kitegera? Abaagalwa, olwaleero ky'osobodde okubeera nga olagibwa kyandiba nga si kyekigenda okubeera nga kikulagibwa olunaku olw'enkya. Oba ekyakulagiddwa eggulo kiyinza okubeera nga si kyekimu ekigenda okubeera nga kikulagira olunaku olwaleero. Ekibadde kikusikaasika mu bulamu obw'emabega kiyinza okubeera nga si empulira kati eya ennungi ekuwuliza obulungi mu kadde kano, oba ekuwuliza empulira eyo gye weetaaga. Kubanga empulira yo etandise okubeera ng'eyita mu kafaano ak'omulimu gwo gwakuleeta
yensonga lwaki otandika okubeera nga ofuna endaba empya. Mukitegera abaagalwa, musenvudde ne mudda ku mutendero gwa waggulu era nga tubaaniriza okubeera nga mubeera n'endaba ez'obusobozi obujja obungi. Buli we mubeera nga mutambulira mu kadde akaakati kibayamba okusobola okubeera nga mutegeera n'okulaba ebyo byonna ebibalagirwa. Otandika okubeera nga otambulira ku ssenga w'omutima gwo mu biro ebyo. Era kino we kibeerawo kiba kitegeeza nti oba osazeewo okubeera nga wejjamu ebyo byonna ebizze bikwatira mu nsi eya wansi n'obyejjamu, n'oteeka essira okubeera nga okyusa endaba yo osobole okubeera nga olaba mu ngeri ey'ensi oba ey'amayengo aga waggulu. Kitegera era wano kye kikuyamba okubeera ng'ozuula nti lyeryo eddemeezi lyo lye weetaaga oba ekkubo lye weetaaga. Ku lw'enkyukakyuka mu mayenga ezigenda mu maaso, okubeera nga oteeka essira mu kadde akaakakati tukiddamu kya muwendo nnyo. Endaba yo empya etandika okubeera ng'ewangibwa. Era buli w'otambulira mu kadde akaakati osobola okubeera nga otandika okubeera nga ozuula kiki ekiri bumu wamu n'ensi yo. Kitegera mu ngeri eno osobola okufuna enkyukakyuka ez'omuggundo mu kadde akampi. Kino kibeera kisinziira ddala okuviira ddala mu bbanga eryo erikutuddemu. Ekisinga obukulu mu kadde ako kwe kubeera nga weggulirawo okubeera nga olagibwa n'okufuna empulira ekuwuliza amayengo ago ge weetaaga. Entegeera eno ebeera ekuliko ekuyamba okusobola okubeera nga olaba amayengo manya amakubo ag'enjawulo g'osobola okubeera ng'olondawo mu kuwanga ensi yo. Osobola okwesanga nga weenyigidde mu nkola ez'olugendo lwo ekitundutundu ku lw'empulira eyo gy'obeera owulira mu ndaayo. Ne weebuuza oba eri bumu wamu n'omutima gwo. Weebeera nga y'amaanyi kiba kitegeeza nti weeyongera okubeera nga okola ekintu ekyo. Olaba ng'eseebengerera kiba kitegeeza nti ke kadde osobole okubeera ng'okyusa ekkubo lyo. Kino we kibeerawo omwagalwa kiba kitegeeza nti obeera weetaaga oyingire mu ndaayo ofune okuluŋŋamizibwa mu ndaayo mu ngeri eya waggulu. We wabeerawo enkyukakyuka mu mayengo go omwagalwa kibeera kitegeeza nti ako kabonero akakugamba nti okyuse odde ku mutendero omulala. Senga w'omutima gwo yatuddeko ekiruubirirwa kyo n'ebyokkola byo ebyo ebitudde mu ngeri ennyangu. Kasita osalawo n'oteeka ebiro byo oba essira mu kadde akaakakati. Kitegera w'obeera ng'olina ebirowoozo ku kiki ekinaabeerawo kiki ekyabaddewo eggulu oba ekigenda okubeerawo enkya. Omwagalwa kino kye kikuwugula okubeera nga ofuna endaba eyannamaddala. Buli w'osigala mu kadde akaakakati kikuyamba okusobola okubeera nga okyusa omuwaatwa ogw'ensi yo ate n'ofuna obwerufu mu ndaayo. Okukola enkola eno weetaaga okusalawo okukola ebyokkola eby'enjawulo. Ekisooka kakkana mu lunaku lwo. Teeka essira eri ekikkoowa ekyo. Funa okutegeera n'okumanya era oteeke entegeera yo mu kadde akaakakati. Omale weebuuze oba empulira gy'oyina ekkolera. Kitegera osobola okusalawo kubanga buli kintu kyonna kibeera bumu wamu n'empulira yo mu mayengo. Era osobola okusalawo ne weeronderawo nti nnyongere nga ntambulira mu kkubo lino oba nkyuse. Ebiseera ebimu oyinza okwesanga
nga weetaaga okubeera nga oddako emabbali oyingire munda oddemu ofumiitirize ku birooto byo n'ebiruubirirwa byo. Buli w'oteeka essira mu buli kitundu kyonna ky'oba otuuseeko kiba kitegeeza nti otandika okufuna okuluŋŋamizibwa wamu n'amayengo go n'olaba oba empulira gy'ofuna mu katundutundu ako k'otuuseeko oba kakuwuliza bulungi. We kabeera tekakuwuliza bulungi kiba kitegeeza nti wabeera waliwo ekyetaagisa okubeera nga kikyusibwa. Buli w'otambulira mu kadde akakakati kikuyamba okusobola okubeera nga osenvula mu lugendo lwo olukutwala mu maaso. Omwagalwa tuli basanyufu okubeera nga tugabanye nammwe obubaka buno oba okubeera nga mutambulira mu kadde akakakati. Mumanye nti mwagalwa nnyo nnyini ddala era yeffe bajjajjammwe Kawaga ne Nakawaga tubeetoolodde n'okwagala kwaffe. Leka kibe atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.